Poliisi embalala Katabo befuke ne banna PFF ababadde batambula okuyita mu kibuga okugenda okugula woofiisi z'ekibiina mu bbendobendo lya Nkole. Bakirabika ng'egezaako okubatangira okutambula ku nguudo ezimu wabula nga bo babaanukuza na luyimba olw'obutazikiza. Oluvannyuma batuuse we babadde bagenda okugula woofiisi. Wano Dr. Lulume Bayiga amyuka akulira ekibiina ki People's Front for Freedom abuulidde bannankole nga PFF bwe yajja okuwa Uganda essuubi. Kibiina ky'amaanyi, kibiina ky'abantu abalina obuvumu obwongo era abaagaliza Uganda okugenda mu maaso nga yeegasse. Bayiga asabye abo bonna abanyigiriziddwa mu bibiina ebirala okubeegattako bafune okubeerwa. Bantu balungi naye babadde tebabaagala ne banyigirizibwa, abalala balina n'ebiwundu, abalala babaleese musaayi eshagama. Abantu abo bonna abanyigirizibwa tujja barehabilitatinga. Tuyita abantu mwenna abamu Ankole, tuyita Abaganda, Abanyankole, Abacholi, Abalango, region zonna twegatte. Wano mbaka wa Buhwejo Francis Mujuche wasekeredde abo bonna abalimu olwattoma nti bakkakkane kuba PFF yazze mazeeko. Abagamba nti eyo timugendayo kubanga tebalina office, tebalina stamp, tebalina we bagenda. Naye kati okubeera ne office mu Ankole muno kibategeeze mwe ba members stamp weeri, office weeri, tuyina amaka agaffe. Nga yesigama ku mivuyo egyerekedde mu kamyufu ka NRM akaakaggwa munnakibiina Salamu Musumba agambye nti ng'ekibiina beetegefu n'okusingawo okwaŋŋanga emivuyo gino. It is violence and we are all ready for it from border to border. We want to claim our sovereignty as a people, and so we are organizing, reorganizing, remobilizing this country. Ne President w'ekibiina kya Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu talutumidde mwana bw'atyo n'asaba bannakibiina kino okulemerako bwe baba baagala enkyukakyuka. Hangura miteekateeko otakahangura olutalo rw'enyi. Wahangurwa omiteekateeko n'osigala nebakusingula nobakwene namba y'abantu bange. Omwagizi w'ekibiina Ibrahim Ssemujjunganda bw'ati asabye bannakibiina okwetegeka okukwata mu nsawo okuzimba ekitebe ky'ekibiina. Tugenda kutandika nga okuzimba ekibiina kyaffe tukontributinga sente okuva mu buli disitulikiti. Twagala tusooke okubeera ekibiina mu Uganda ekinaazimba headquarter e Kampala nga mu bizimbe abali wano. Bannakibiina ki PFF bakwongera okutabaala eggwanga nga bazimba emirandira gy'ekibiina.